I had a meeting, and even I've stopped a meeting with the facility. I have the document myself to do the presentation. Nobody has informed me for 100 days. Nema never told me. And they have been coming. They have marked because the houses I have never been. Who says here? It is me. See Malone, which means if you are told you are not around, then the place is what? No, but my neighbor is here every day. Even a paper can go through here. I would have seen. Even if you want, because if you summon somebody, if you are a police and you want to summon me, even if you pass it down, so, I will see. To cut the story short, you're saying you give me some time. That small car, I've just come now. Instructions. Give me a notice to serve me. They are going to serve you because I need to put it on the file, and I will see how to proceed. It is just in order that you serve and give notice. Ordinarily, it would be 21 days. You are insisting that even tomorrow is too far. Di Captain UPDF Salongo Chempebwa. Ensonga yeri kisa. Waliwo ensonga tulese batandise okumenya amaka, nange bankubidde essimu nga ndi ku mirimu, ogenda okutuuka eka nga batandise okumenya era bimulabako bibi. Naye nga sitegeezebwanga nako ebbanga limbadde ne ku mirimu. Okujjako tunatandise nakiro okutambula ng'enza okutuuka awali amaka gange nga bamenya. Ekyo neewuunyiza nandibadde ntegeezebwa bwe kuba kwetegula nimbako binitegula naye kitaasoboza. N'abalala bangi abatuuseeko ku nkola ey'engeri ng'eyo ey'obutategeezebwa. Ekitundu kiri mu maziga olw'obutafuuyibwayo okumanya ate tigwana n'ebimu nga biraga mu kulongoosa nankulakanya naye obutategeeza bwe bikwatako ebintu mayumba nebwa ebintu ne byononekera mu mayumba buli omu. Ekyo bulidde nga kiraze wala nnyo eri abantu. Kakati tukusaba okubuuzayo ekibuuzo kimu Captain Retired. Abantu bonna babeera beebuuza era olabika okubeera nga n'emyaka gyo kiraga nti oli mulwanyi. Ate bwe tuba tutambula mu kunoonyereza abantu abalwana n'abalala buli omu abeera n'ekibinja gye yali yalwanira. Gwe omuntu ne mukama wo okulaba obulungi gwe walwanira mu kibinja ki bw'aba takujjukira wakiri asobola okujjukira ekibinja nakati naawe nga weemulugunya ku bikutuuseeko. Kibinja kya Nkuluma mwe nalwanira. Walwanira mu kibinja kya Nkuluma. Essaawa zino TV bonna abeegesa abantu amaaso basobola okubeera nga essaawa yonna n'omukulembeze w'eggwanga asobola okulaba kino. Kiki kye wandibulidde omukulembeze oba kubanga omulabyeko kati kubana kati ova tugamba nti ogenda wa RCC bw'omaliriza ogende omukulembeze w'eggwanga. Kiki ky'osobola okubuulira omukulembeze just in case bw'oba tosobodde tuukayo olwaleero omukulembeze baako ky'omubuulira era
kyowandi mubuulidde senga obeera ng'otuuse bantu kuyisibwa nga nsolo abata ebyabwe nebyononebwa mu ngeri y'ekyoyononero era bw'otunuulira bye boonoonye nabamu ennaku gye babadde mu kokyamu ebintu byabwe babadde tamannakwa kubijjamu. Ekyo nkirabe kikola bubi nange kyandambuza kiro okuva gye nva era ngenza okutuuka mu kitundu nga bye boogera n'amaziga abantu ge baliko ga bintu byabwe butafuna kakisa kubijja mu mayunga ge bibaddemu babise gye babisa nga tebyononeddwa bwononebwa. babise gye babisa nga teboononeddwa boononebwa. So mulanga gw'okubira pulezidenti w'eggwanga lino kubanga ati essaawa zino yeyeka okusinziira nga omuduumizi w'ebikwekweto bw'ayogedde ng'akugamba akutegeezezza nti aba alinda essimu eva okuba mu bakama be. Kiki ky'osobola okukola, ky'osobola okumubuulira? Tuyise na wano ow'ekitiibwa pulezidenti amanyi bulungi era omukisa guno n'okwogera kuno kuveemu ebyo ebijja okumala abantu amaziga ku maaso. Nkubidde ne Kano Mukasa ne Kano Lugogota abatabadde kumpi naye waliwo essuubi okuwulikika nti bajja kino bwe bakiwulidde ne bakirabakeera mpunya ku maanyi okuwulira nti bajja bakano abo olw'ensonga eno egudde mu kitundu. Ennyumba yo nayo yamenyeddwa oba nedda? Bankiddemu ekibuuzo. Nsaba nkiddemu. Ennyumba yange kwe mbalese kubanga gye mbadde Kiboga gye nabadde ngenze okulaba nga bwe wali ninaze kiro ninsanze bakugwanyawo nga batandise okumenya era nga mbagambe ebigenda mu maaso nga sinaba kutegeezebwa. Mazeewo emyaka 40 mu kifaawo nga negulawo obuguzi nimbagamba nandibadde ntegeezebwa nimbabuuza abakulu ne bandagirira abakulidde operation ne bandagirira gye bali nentuukayo naye nabagamba ekibiragira bwe balina ne bafunye okwogyako nti ate pulezidenti yayinza okuyimiriza ku ebyo oba okukyusaamu naye bo bajje n'ekiragiro oba ani oba ni kumenya bumenyi. Mbadde siina kirala kyakola okugjako abamawulire b'ensange n'ekibiina bwa pulezidenti okubabuuza babe nga bayamba ku nsonga eno. Mwe ng'abamawulire naki ye pulezidenti amanyi bulungi era ateeka okutaasibwa mu nsonga eno. Muteeka okutaasibwa mu nsonga eno. Era bwe kuba kuyimirizaamu bayimirizeemu n'abalabe abaliwo abakaaba amaziga bategule ku bintu byabwe babiteeketeeke okusinga enkola eriwo kati. Kindeesa obusungu bungi naye singa tekubadde nnyo kusiba mwoyo n'obutendeke bwe natendekwa obwabadde wateeka okubaawo akabi akanene naye mutaase obubi obwo bugenda okujja n'okubaawo okusosonkereza okwo gugenda okuvaamu ekizibu nange keni kembagira. Kale twogerekoko n'omuntu abadde agezaako okulondoola ku nsonga zino nga n'Olugogota ne Kano Mukasa basuubiza amakadde konna bagenda kujja naye nga tebannaba kujja wateeka okubaawo okumanyaka kuno kugenda okumanyaka okuva pulezidenti n'okumanyako yiniini okutaasa obuzibu obwo embeera egenda okubaawo. Nze William Lubuulwa.
ekyogerera ekitongole kyaffe kinema. Olunaku lwa leero ekikwekweto kino kiyingidde olunaku olw'omunaana nga twatandikira Busega ku roundabout ne tujja era nga tugenda tutambula tutuuke Nansana Bwayise wona era nga ku mulundi guno nsaba njagala okutegeeza bannayuganda nti tewali kigenda kuyimirira mu kkubo lyaffe. Tukulembeddwa ekikwekweto kino kikulembeddwa RCC wa Kampala nga kiri mu NEMA, kiri mu Minisitule ya Water, Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi, mulimu bannaffe aba KCCA, mulimu Minisitule ya Lands, mulimu abawumeme abatuyamba okusooka okugyako amasannyalaze nga tetunnaba kwaŋŋanga bifo bye tutambuliramu, mulimu abantu abala bangi n'abayunula nga mwebali. Ekikwekweto kino si kya NEMA yokka. Ekikwekweto kino nga bwe mbagambye kikulembeddwa RCC wa Kampala. Twegwatiddwako RDC's office y'e Wakiso na Deputy RDC's office e Nansana. Naye nga ekigendererwa kyaffe kwe kutereeza Lubigi yenna okuva gy'ava paka gy'anaakoma. Ate nga ekikwekweto kino ku luno tekirina budde bugere, tugenda kukola okutuukira ddala nga tumazeewo buli muntu eyeesenzezza ku lutobazi.